Embera yayononekedde ddala enjovu ennene omusajja omunene ow'amakomera Kanoni Mulamba ate nga dokita Kanoni Dokita Johnson omuhunde lwa shoti by'abashayija embera yamwononekedde dda akasajja kemulaba ako kembatera wano ku screen kamukubye mpaka ku ttaka bukya yeewaana omusawo w'ebisolo omukugu veterinary dokita eyateekebwa mu kukulira amakomera mu Uganda Dokita Byabashayija kati atuula bufoofofo akasajja kemulaba ako kayitibwa Lawrence Ampe oyo musajja n'ekitundu osobola okalaba nti katinde osobola okalaba nti kamaaso manene gati naye oyo asukka mu musajja ogu musajja omu n'ekitundu muwulire akasajja keeyimbye mu njovu ne kagikuba ekigo ku ttaka kati we twogerera omupiira guli 2-0 Dokita Kanoni Dokita Johnson omuhunde lwa shoti by'abasajja bulijja amaamidde ekitongole ky'amakomera ng'abantu batulugunyizibwa mu makomera eddembe ly'abasibe teryogerwako emisala gy'aba prison service abanene bagirya akasajja keevuddemu ne kamubuulira kati atuula bufoofofo naye obubaka bwange buno njagala bugende eri Kanoni Dokita Johnson omuhunde lwa shoti by'abashayija nti bannayuganda tuli mabega w'akasajja ke bayita Lawrence Ampe tuli mabega akasajja ako bwe mukatta mbagambye nga ntandika nti akamegge enjovu kenkanawa byatandika bitya akasajja kemulaba ako kayina emikutu gyako gya TikTok kakoze video nga bwenzibalagaawo kakoze video mudidi twebaza nnyo bannaffe ab'NTV okujjangayo stories z'abantu bulijjo ngoberera omwasajja ono nenga simanyi lwaki abantu bannamuwa budde abasinga abasirusiru bulijjo babeera ku TikTok ye nga bamuvuma gwogenda kufa mulabe olw'okuba nti ayina entunula gy'atunula ng'abawesitaana abalala osanga embwa abasiru nga bali mu kugamba oli munyarwanda omwana ensonga zonna z'ayogerako ze zituluma ffenna nga bannansi abalanga bamuyita omusiru abalala bamuyisa omuguwa eddalu bali mu comment bamwagaliza ntaana abalala bamwagaliza komera naye akasajja kali solid akasajja kagumu akasajja kakutte ekitongole ky'amakomera kiramba ne kakifuula kati empale zeewanise olwaleero omwogezi w'amakomera Frank Beine aze n'agamba nti mukama we yanyiize nnyo n'afulumya ekiwandiiko nga kiyita Lawrence Ampe annyonnyole bulijjo byayogera kakati kantwala omukisa guno okubazannyira ebintu Ampe byazaayogera vidiyo zonna Ampe zaakola z'amagezi ga kika kya waggulu evidiyo ze ngenda okubalonderamu entono njagala mugende ku kibanja ky'akasajja kano mulabe vidiyo zonna ezimu ziri mu luzungu endala ziri mu lulimi Luganda kale zisinga ziri mu luzungu genda ku kibanja kya Kopu Ampe njaga timu Kopu Ampe bannayuganda mwenna bw'oba oyagala okumanya kyetwogerako kwata essimu yo genda ku Twitter onoonye omukutu gwe bayita Kopu Ampe ku X oba ku platform gye bayita X akasajja kataddeko obubaka kakati olaba omusiru agamba banaye kambabuliremwe bannayuganda omuntu yenna oba wa shepu ki oba wa nyindo ki tunyigirizibwa kyekimu ebyo ebisajja bye batikkira obwa Kanoni simanya byabashayija bitunyigiriza kyekimu byabashayija amaze emyaka kumpi ali mu myaka 25 yakulira amakomera byabashayija is a veterinary doctor byabashayija yakwalifyinga ki okubanga yakulira amakomera mu Uganda omanyi abantu batutiisa okwogera ku mbeera nga bakugamba bajja kusiba naawe ogende bakubonyebonye bannayuganda twakoowa kati oba mututte oba mututwala mu makomera byabashayija n'akutulugunya olw'okuba wakola vidiyo n'oyogera omusajja wuuno Kopu omusajja wa prisoni
video zonna omwana ono zakola esooka zonna zakambagiremu emiramu emitonotono. Ono musirikale wa prison engola abuuza nti naye tekimenya mateeka okulimisa abasibe okusukka mu ssaawa ezikkirizibwa mu constitution, kubanga kopu ampa akugamba bamuwa abasibe ku makya, abasibe abakomyawo kiro, kyokka nga constitution egamba nti omusibe taakolenga busibe busukka ssaawa 6 okuggyako ng'omusiri Live and clear with a sound mind. I'm here to inform the general public that the news which are trending that I was arrested, they are not true. No one arrested me. My journeys were safe from Ngora district to Kampala, where I faced the tribunal, and I went back to Ngora safely. So the information which is trending, that I was arrested, I was imprisoned, I was jailed, all that, let me clear the air that I'm very free. I'm very free. But being free now, it doesn't guarantee that you are free forever. Because you don't know what they are planning. Don't ask me who, because I may end up telling you them. After all, we are seriously protecting the pain. We are protecting our pain. But the question remains the same. For how long? Which pain? Those are two questions. Identify your pain and make sure you resolve it. It is your responsibility, personal responsibility, to fight your own pain. No one will fight for you your pain. For God and my country.